Omulabi waffe omulungi owa ARKRICH Media Uganda, olunaku olwaleero tukyaliddeko Salaam Musumba Proscovia. Katumusabe atubuuzeeko abalabi baffe abalungi. Neesiimye okubasinkana aba ARKRICH Media, naye nammwe mutuyambe mubeere eddoboozi ery'abantu, eddoboozi ery'okumanya, eddoboozi ery'amazima, eddoboozi erizimba. Nze Proscovia Salaam Musumba, ndi Prime Minister and People's Government, Okulembeze retired Colonel Dr. Kiza Besije, ndi Vice Chairman mu kibiina kya Forum for Democratic Change, nga kye kibiina kye neetabamu mu kutondawo kasita twatandika ebibiina ebingi ebyobufuzi nga tuvudde mu movement system oba one party system oba no party system, kisinziira wawe wasomera ebyobufuzi. Yes, Ennyo. Omukyala nno gwe tukyaliddeko olunaku lwaleero mmekete mu byobufuzi nga bwe mwewuliriddeko. Kakati mbadde njagala asooka tutangazeemu ku nsonga ya scientific election. Omukyala Salaam, ab'ebikakiiko by'ebyokulonda baavayo ne bagamba nti okusinziira ku mbeera y'ekirwadde kino ekiriwo eya COVID-19 tebagenda kukkiriza kuba rallies olwa social distancing. Rallies tuba tukuŋŋaana wamu. So ngeri y'okwetangira ekirwadde kino, campaigns tuzikolere kuki? Ku TV, radios ne social media. Ensonga eno nga gwe munnabyabufuzi ogyogerako ki? Electoral Commission mu kutwala ebyokulonda mu maaso, ssemateeka wa Uganda agiragira nti birina kuba free, fair and credible. Mu kyo nga bategeeza nti olina okutegeka ebyobufuzi oba ebyokulonda ebitambulira ku mateeka, ebituuka eri buli munnayuganda asaanidde okulonda, ate nga bimuwa opportunity oba chance, omukisa okulondawo kwekyo kyaba ayagadde. Omukisa ogwo ogubatuusaako otya? Ogubatuusaako nga abantu abasaba obukulembeze afunye omukisa okubalabako, okubawulira n'okubeekenneenya. Ssemateeka wa Uganda era ayongera n'alambika nti obuyinza bwonna buli mu bantu era be bajja okusalangawo ani abafuga. Free, fair and credible elections mu Uganda tubadde tuzikolera mu bantu nga tugenda ne tubeeyanjulira ne tubabuulira bye twagala okukola era nabo ne batubuuza ebibuuzo. COVID atusanze tulina enkola ey'okunoonya obululu. Kiki kyetusazeeko? COVID atusazeeko okuba nga tubeera wamu mu kanyigo, naye tatuganye kutuuka mu bantu. COVID atugambye nti twesibe obukookolo ku mumwa, tetutambuza. COVID atugambye tunaabe mu ngalo. COVID atugambye nti mube beegendereza nnyo obutasaasaanya ki? Buwuka. Ono si kawumpuli. Buno bulwadde weewaawo tukyasoma butambula butya, naye kye butugaana kutuuka mu bantu. So sitegeera Electoral Commission gyejja buyinza kusalirawo bannayuganda nti okulonda kugenda kubeera ku radio na TV. Akalulu tugenda kakuba tutya? Ku masimu, ku TV oba ku ki? Oba tunaalonda akalulu nga tusimbye line? Era kiba kitukakatako okukkiriza nti tulonda akalulu, tunoonye akalulu mu bantu nga batulabako era nga batubuuza ebibuuzo, kuba kino kye bagenda okusalawo kyekisalawo embeera yaabwe bw'enaabeera. Bwe bukulembeze obugenda okubatambuza obulamu bwabwe emyaka 5 egiddako, bwe bugenda okugaba obugagga busalewo sente tuziteekawa. Toyinza kusalirawo ku TV, toyinza kusalirawo ku rediyo.
ffe tukyali society eyagala okulaba ani oyo ayagala okubeera omukulembeze wange emyaka gino 5 face to face contact. So bino electoral commission byeyogerako first of all bimenya etteeka, biwamba eddoboozi ly'abantu n'obuyinza bw'abantu. Mu luzungu byeyasazeewo ebya digital, it is hijacking the constitution, subverting the constitution, abrogating the constitution. Ebyo ebintu byonna ebikola covid si kawumpuli nti ayita mu mpewo. So ffe tulowooza nti ebyo bye yakoze is only equal to a mafia election. Anti bagamba simanyi tutegeera nti ali mu bya mafia, a sham election, an illegal election, and that is not what the constitution requires the electoral commission to do. ensonga eno ey'abamaafiya ogyogeddeko tulira nnyo bamaafiya ennaku zino tamala emirundi ennaku zino yasinga okyogerako nti bamaafiya abandi bubi bwenva nenjogera amazima ku TV bamaafiya nga bavaayo bantiisatiisa anti bagiwamba bamaafiya bagiwamba n'enkola ey'obumaafiya nayo yawamba eggwanga lyaffe. Fe ababaddewo okuva independence ya Uganda kasokedde tufuna obwetwaze, obukulembeze bugenze buwambibwa abantu abatono ne babukyusa ne bufuuka bwabwe ne kifuuka kyakukozesa kyabwe okunyigiriza abantu abalala. Twogera ku bamaafiya olwaleero nga Mwami Museveni amaze mu bukulembeze emyaka 35 yajjanga mununuzi era twamwagala nnyo 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 nga nange mwendi naye enkola egenze muva mu ngalo ng'ekyuka ate nga tekyuka ku bya bulungi naye ekyuka ku lwa bubi paka wano we tufunidde ate enyiika ey'amaanyi n'obuteesiga obw'amaanyi mu nkola eriwo kyetuva tugibatiza erinnya lya kimaafu tekitegeerekeka kiri awo. Constitution egamba kirala bakola birala, amateeka getukkiriziganyako nga bannayuganda gagamba birala bakola birala. So enjogera eyo ejja kwongera okuleeta obusungu mu bantu kubanga ddala tulabira ddala nga abantu abatono bawambye eggwanga. It is what you call a captured state capture. Ensi bagiwambye eri mu buwambe. Kyova olaba teri services mu byalo naye ng'ate bwe tuyisa budget bagamba nti services have been taken nearer to the people, but a captured state can never allow resources to trickle down to the people who vote. Mpambi abantu b'owansi tebafuna buyambi oba tebana gye bafuna mu gavumenti babajjako obukulu constitution bwebawa the all power belongs to them to determine even the resources and how the resources are shared. Obuyinza buwambe kyova olaba nti president kati yasalawo nti tugule masks nzireeta mu weeks 3 tezinnaba byasalawo tubawe emmere yandibadde ennungi naye emyezi 2 teri mmere. Mwabe omukyalo eyo mulina emmere wagirabye wataata abantu b'omukyalo services wazibajjako dda access wazibajjako dda yagamba mukyalo balima teri covid kati oba balima abaleka abajjemu kafyu abajjemu bino byagamba kuba ewaffe teri covid mu byalo teri abaleeta covid be bavuga ebitrailer gwe walabyeko omulala amwina anti agamba contact simanyi obuda contact ebyo byonna tubitegeera byandibadde bulungi singa covid tafuuse kyabusuubuzi. Yogamba covid bamusuubulamu covid kati afuuse ekyobusuubuzi ekyokulwanyisa
kyova olaba bagambye nti kati baagala digital elections bakifuuse kyakulwanyisa era bagambye abantu b'eggulu babagambye mbu they are under quarantine based on what nga gulu tenabeera quarantined. Kampala is not quarantined. Muno muzzeemu ebyamawanga. Why Gulu? Gulu was locked for 20 years under war, under Konyi. Buli lwoba soosonyo bajjukiza kampusi ze wabateekamu. Lwaki tagambye embarara? Mbarara yesinga obugagga be basinga okutambula. Andi ba health bebalabye ekyo nagamba nti kati ebicupuli bya health nabyo bitandise okujja. Biringa bicupuli bya kondomu. Kuba baagamba nti abantu bakozese kondomu tebasaasaanya sirimu. Naye singa kondomu zaali zikola lwaki abaana bangi nnyo kati? Why do we have a bulge? Abantu tebazikozesa. Anti byebimu ebyo bigenda okubeerawa mu COVID. There is a missing link. Waliwo ekibulamu. Abantu tebakyakkiririza mu bakulembeze abaliwo lwakubanga balaba nti bino byonna bye boogera babifudde byakusuubula byanfuna. You use a health disaster okutuukiriza your economic intentions, your political intentions. Kyova olaba abantu bagaggawalidde mu siriimu ate mulwadde ne bagaggawalira kati bagenda gaggawalira mu COVID. Batya Ati sente ezandibadde zigenda mu kukolera abantu bazeddiza. So mwene babakwata obuyamba abantu bonga bakulu abakirimu be bazikozesa. Kati omuntu wa wansi ayambiddwa atya? Omuntu wa wansi fenna tuli mu katyabaga nga bannayuganda kubanga era n'abo abalumwa banganda zaffe bantu baffe ba citizens ba Uganda. Nze nandibadde ndowooza nti tuddeyo ku mulamwa ogw'obuyinza okudda eri abantu tukolere abantu fenna tweyagalire mu ggwanga lino. Kuba oba oyina buwumbi oba oyina ssuuka limu fenna tugaba n'ebiseera bye bimu ate fenna tuli ba musaayi lita 5 fenna tulimu oxygeni y'omu. So waliwo bino ebyokwerimba bye twetaddemu. Tuli mugagga nnyo bano abagenda shopping every 2 months bagenze France batute sente zaffe bagenze okugula bye basuubira nti byakabi nnyo naye nga balumiriza the majority of the people of Uganda bakozesa sente zino okwetuusaako bye bateetaaga na mu bulamu naye nga ate waliwo be balemesezza okubeerawo mu ggwanga. Osanga abaana abava Karamoja ng'abaana bali bubi bali ku street naye ng'ewaabwe evaayo mabo evaayo cement naye nga abafuna mu byobugagga by'e Karamoja baawano ab'e Karamoja tebalina kye balinawo bakyabundabunda mu nsi naye ng'ebyobugagga byabwe babibabye gold bamututte ettaka balitutte you know. So waliwo obutali bwenkanya ne babaleka nga tebalina kye babalekedde ate ne bamakinga sure nti balwadde era bafudde. Mumanyi Abakaramoja engeri gye bafaamu? Omukaramoja atula bw'ato yamanyiira kusaba engalo zalemalira wano bwezita. Tubalaba ku street. Aba ku street be balungi naye be balekayo abatatuuka Kampala abatatuuka Moroto abatatuuka Kotido abatatuuka Kabong nayo basabiriza engalo bwezita. Tozo obwosibu nafu bwabwe obutakola ne badda mu kusabiriza. Tewali muntu akeera ku makya kutuula butuuzi nga alina obulamu. Abakaramoja, their way of life was destroyed. First by colonialism, then by what you are calling modernization. Nga tubagamba nti bambale ate nga tebaagala kwambala. Ne tubaforcing okwambala ate mwe ne mweyambula. Mwe muyita bwereere
naye bwe musanga abakalamoja nga ebyo bye batandikirako ate ne mubayita nti bali backward. Omukalamoja ente ye bulamu bwe, naye n'ekyo mwakifuula kibi, naye mwe ne mweteekerawo ranches ne mugenda mubba ente zaabwe. Mwasanga omukalamoja ng'ettaka tewabeerako nannyini lyo, abeera communal land. It was a community. Ne mugamba nti ekyo kibi, basibe fence